Pray. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, byonna bye yagambanga Mwami Tebukabulwa ate bitandise kubanga bituuka. Era nga Mwami Museveni wetwogera kati ali mu kusatira okw'enjawulo. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti oluusi tubeera n'okusoomozebwa okw'enjawulo. Excuse me. Nga tumanyi kiki tuyinza kuzzaako. Naye mu kusoomozebwa okwo tetwerabiranga nti waliyo Katonda asobola okujja n'akulwanira olutalo lw'oba tumanyi nti yonna aluwangula. Naye ate tukirabidde ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Katonda we atambula ate Katonda we akola. Banange tugambe Katonda wa Kyagulanyi akola. Kuba kaakati tubadde wano nga Mwami Museveni alowooza byakola bya nkukutu. Alowooza byakola teri abiraba. Era alowooza byakola bye bituufu byokka. Munnayuganda byolina okufolowinga ate by force. Naye Katonda amukubye omuggo. Katonda amwanise. Katonda amulaze ensi. Katonda amwegaanye. Mwami Museveni Katonda akwegaanye mu myaka gyo gino emikadde. Ogamba nti walwana nnyo, ogamba nti wayitawo nnyo. Naye Katonda waffe ndaba nga akukkakkanyizza. Ate mu mbeera gy'obadde takisuubiriramu. Mu kaseera k'obadde tasuubira nti Katonda asobola okwogera ate n'awulirwa. Twongera bajjukiza baganda baffe, mikwano gyaffe nti akaseera ke tulimu kaakulwana, kakwegattako, kakwenunula, kakulaba nga tutuuka ewatuufu we tulina otutuuka. N'ate mu kaseera ako okusoomozebwa kungi. Netukkirize ye Mwami Museveni takyalina kiddako. Ebya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine byo bigenda mu maaso era bikyatambulira ddala. Ate buli kimu kyakugamba ojja kirozaako. Oba leero, oba nkya, oba luli, oba ddi, abantu emyoyo gy'abantu gino gy'ogenda otirimbula gigenda kubbukira mu kubonaabonaako. Kati nga mukulu Mathias Mpuuga Nsamba bwe wali wakasumulula omukulu Honorable Muhammad Sseggirinya, Mpuuga yavaayo ne yeewakana. Nze sina gwe nanyogerezeganya naye era babaawo enjogerezegana bankime nzuuno Mpuuga bantwale, nzuuno Mpuuga bantwale nzikiriza. Wayise meeka ng'omukulu teyeewaako obujulizi? Kwegamba nti Katonda wa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akola ate eriiso ly'ejjogi. Agenda tusasulira abantu baganda bange. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti tutunudde okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe era nga tusuubira okuba nga tugenda kuba nga tutambulira ddala wekino tutambula. So eyo yeyenkoowe ogiraba nga bwe bagikyusizza. Eyo yenkoowe eyo. Every day I need a blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus because he is good. Because he is good. Every day I need the blood of Jesus. Nze soogera bintu bye simanyi. Bw'olaba nkugambye ekintu, information tusooka gye kennenya. Kati genda mu bitundu byenjogedde oba Starbex tebatandise okuzikyusa. Abanyarwanda be bali mu bizinesi y'amafuta ne bizinesi ya gaasi naddala. Kati eyongereyo eyo nayo nvuddeyo. Essimu ya Honorable Sseggirinya ne peegi ye byaweereddwayo mu mikono gy'abajambula. Peegi eri mu mikono gya NRM kati. Bw'oba omanyi obadde oyogera ne Honorable Sseggirinya, blocking ennamba ye. Bw'oba omanyi olina ekintu kyonna ky'obadde oyogera ne Sseggirinya, blocking ennamba ye. Essimu ye Nsereko yagituusizza dda mu mikono gy'abajambula.
mutegedde bulungi essimu ya Honorable Segirinya eri mu mikono gy'abajambula ne peegi ye kubanga ba Museveni baagala nnyo following peegi ye eri mu mikono gya bajambula ba gavumenti. Kakati ebisigadde tugenda bigenda mu mbadde mbibawa mu secretariat mubiraba ku nsonga za Segirinya n'olwaliro tulabye tugenda okuyogerako bya famire ye n'ebirala byonna nabagambye bagenda kuleeta omuntu ali independent gwe bagenda okulangirira mu kifo kya Segirinya. Bakandidenti ababiri be mwakalabako okuli abadde omuyambi wa Segirinya oyo simanyi Luswata simanyi Luswa kato simanyi biki ne muka Segirinya eyayogedde oluzungu lulinga olwange neba nemwe nsobola okwogera oluzungu lwakuba mmwe muntiisatiisa bino ebitumulekerawo kuntiisatiisa njogere ku luzungu mu maaso awo wetulaga kubanga omukazi ayogedde oluzungu aba babiri mpuuga yali emabega ku babiri kwe bagenda okulangirira omu muteeke waaga gavumenti n'empuuga bali mabega w'abo ababiri bagenda kuleeta bakandidanti bagenda kuleeta abo babiri baleete NRM n'ebibiina ebirala bireete balangirire kuba n'abaabwe ekirungi nabibagambye eyo nvuddeyo. Njagala okwebaza Katonda ku video ya leero mu kigambo kya Katonda njagala wano wabeerewo abasajja ba Katonda mubeereeku wano kuba mwena muli wano. Pastor Serwadda yagenda n'akyaza omwami gwe bayita Alex Mukulu. Namubuuza Alex, Uganda tulina kizibu ki? Lwaki tetukula? Namugamba ekizibu kwe kubeera ne driver atamanyi gye tulaga. Mujjukira akantu ako mubeereewo ku programu ya leero mu session wali mu kigambo. Okay. Ab'omulembe guno muyina okwawukana ku mirembe gyonna egiyise. Temukkiriza kubabonyaabonyanga muli suffocated. At least ekyokwogera bye tuyitamu tukyo ekyo kyo tukikole 100%. Tukikoze naye tukikolere ddala. Buli anaasirikira ebikolobero n'ebibi ebigenda mu maaso. Buli anaabisirikira. Ojja kubonaabona wekka era kikubeereko. Njagala kwebaza Mukama. Aboluganda Mukama yebaziwe. Nebaza Mukama kubanga Museveni abonyaabonyeza bannaddiini n'abamalamu akajenjegula akazinya atanywedde. Njagala abitte, njagala anogole binnaddiini ebyo ebibadde naye abitta abimalewo. Ne bw'abitta olunaku lumu n'abitta n'abimalawo. Bamanye ebikolobero, babakozeeko ebikolobero, baliyo basinika businisi binnyo. Najja wano nenjogera ku ekintu ekyatta omwana Gideon Mulinde. Gideon Mulinde mutabani wa Pastor Mulinde. Nenkyogera nengamba bannange Gideon gavumenti yamusse. Batekawo ebiboozi byonna Nakalema n'agamba oyo mwana wange tugenda kunoonyereza simanyi waliwo simanyi abamukoze ki simanyi bange nembagamba babalimba Gideon bamuwa butwanga ensonga za lusozi. Olusozi olw'Esseguku Prayer Mountain genda yolabe oba ekkanisa ekyaluli mu control. Olusozi lwatwaliddwa bali balwawuzaako ne batekako amagye ne bagenda nga bamunyiga kati n'okugendayo okusaba management yakyuse n'okugendayo okusaba olina kusasula ssente eri ku mulyango ewasemba kwagamba mu ngeri ennyangu baaganye okuddamu okusabirayo osasula ssente empitirivu nnyo kubanga baagala babalemese bajjewo akasente okutuuka lwe munaakoowa n'ogamba ye bannaaye ŋŋendayo okusabirayo biki lwaki nsasulira okusaba. Kati abagambanga mbu nno
twogera ebyekisiru tulimba tulina propaganda kati baagala nze mpite wano njogere nze nza tatya gavumenti Mulinde n'abaweereza beewa Mulinde njagala mbabuuze nze sitya Museveni nange mutya ey'ensonga y'olusozi sijja jjogera gwe lwaki ogitya oli international otambudde amawanga oyina emikwano oyina eddoboozi mbu mukama simanyi akutuma simanyi mbu n'ogenda wa simanyi n'akutuma n'ogenda mbu mukama akutuma simanyi Singapore n'akutuma simanyi Beijing Pyongyang swing simanyi yakutuma swing amawanga gonna gakutumye mu Uganda takutumayo temukuba ku simu yange mukama akutume China Uganda nga tosobola kwogera Museveni twala olusozi olwo Museveni twala olusozi inze waliwo ebintu ebimu byempagira Museveni gatandise okutta bannaddiini gwempagira Museveni nga atwala olusozi kasana mpako ka poloti awo ka 5 ku 10 nange nenzimbe Seguku banaye tugende wa Pastor Wile Seguku awo nga nange ndi Seguku ku lusozi awo mpagira Museveni Museveni agenda kujja w'ekkanisa ateekewo essabo okimanyi Janet muka Museveni Janet Museveni yatuuza abasumba n'abagamba bannange ekyamazima mu nnyambe ku omusajja alina essabo ng'agamba abasumba weewaawo serwadde njagala weegaano ba Janet teyakubuulira n'akugamba bannange musabe nnyo mu State House mulimu wano nnyinamu essabo naye omusajja antwala mu ssabo tusamira okufa obufi okakasa abasumba mu temukimanyi lwere Janet takugambangako ku ssabo lye balina mu State House bali njagala Museveni antemulira abanaddiini mwe mwagala nze mbyogere nze sitya Museveni wamagwe Museveni gutegekera yawo ka 5 ku 10 ku lusozi Seguku tulutwale babiri nze naawe nabagamba omusajja so omwana ne mbabuulira ensonga ng'erina munda nga tewali agimanyi olusozi lwe lwattisa Gideon Mulinde bamutegekera n'okusaba mbunga ye musinzi omukulu mbunga Natasha nga ye hosti simanyi ani ye visit simanyi oli ye visitor oli ye hosti simanyi chief worshiper mudangamu tubadde tukyali awo mujjukira episodes ze nabakoleranga ezaali ez'ebukalango mumanyi nti abafaaza aba bano babatwalako dda aba bano batwala dda bukalango Magembe Museveni okimanyi mumanyi nti Museveni yakolagana ne Magembe okutta Mukajanga Museveni nayagala okubawo bomu ne mulemesa bomu mujjukira ebiseera bye namulemesa bomu ze yali ayagala okuba e bukalango kati mumanyi Magembe bwali omanyi kyanjo Neba naye Museveni bw'omala omuyambako okutta banno nga naawe akutta oddangamu kye baakola Faaza Magembe ali eri kati ayogeranga Magembe ayogeranga kyanjo Everyday, I need a brood of Jesus. Name will watch them to make a bit to you. Everyday. Olwokuba waliyo pressure abantu nga babuuza Magembe bamuwa obutwa kati olwokuba waliyo ennyonta y'okumulabako abakristaayo temumanyi kigenda mu maaso aba bano baababuutikira bamuleese juuzi simanyi ku lusooka omuntu n'atuula munda mu mmotoka n'amuwanirira n'amukwata bw'ati n'amusitula mu ggulu musajja wattu n'alwana n'ebigambo mumulabeko musigale nga mukyaliwo aba bano baabatwalako
Bukalango mwatta Mukajanga ne munogola omusimbi everede uliro mugano laba Magembe laba Faza bamutire na mmotoka tiyavudde mulaba laba laba bwalwana n'okwogera emba tezikyasituka kuliko mwaka bagaliza omwaka omulungi ogw'emikisa akasuuleredde engalo n'akalulu owulidde Omunyarwanda lelo lwange Magembe naddayo muddangamu nedda muddangamu owulidde omubano owulira Kajubi Banyarwanda be bajjuddewo laba Faza laba Kyanjo Party eri mu mmotoka waliwo musitudde mukwatiridde tasobola kuyimirira bamujja na ku kitanda bamujja ku kitanda omuleeta kubanga abakristaayo bagire bamulabeko mwe musirikidde ebikolobero bya Museveni akaruru ulira omubano mugende Bukalango musabe tewali wano mutima kutonya musaayi nga be basirika tewali oyo Faza simanyi Magembe na Museveni ani mukulu kubombi ani mukulu ya Museveni ngayogera ebigambo nebyatuka Magembe ye olunaku lumu nali mu Benzi nga nyina kye ngamba His Excellency Kyagulanyi ngamba buli muntu ajja kukungula kye yasiga every day I need a brood of Jesus bawa Mukajanga obutwa ne yebaka yagenda osukukanga mufu ebyo ebiseera nali nkola ku New Vision program gye yakolanga ku Bukedde namulabanga live ku New Vision era waliwo lwe mujjukire nnyo ebiseera ebyo waliwo omuwala gwe baali bayita simanyi Sineke biki eyatambulanga n'omusota twasisinkanaawo ffe twali tufuluma nga gundi yaffe ewedde nga tudda waka tusinkanaawo ku reception Faza Magembe nga gundi Faza Mukajanga nga alinze gundi programu yenge dakaawo ngegenda kugira noyo muwala Sineke biki we nalabira ne nabbi omukazi ne tumugamba nabbi omukazi jamwe nga tulabe oba oyina obugere bw'embuzi nabbi omukazi nga gwe nabbi omukazi batugamba ebiseera ebyo nga waliwo gundi amuli Katumba nga atuvuga supidi mbo semanyi mbu nabbi omukazi afuuka puse semanyi mbuno mbu yamulaba ne mugamba jamwe ngatto yali alina engatto zino ngeza winter nga azambadde ezikomi ne mugamba soko jamwe nga tulabe oba oyina obugere bw'embuzi genda obuuza abaana ku New Vision bakyakijjukira nze tebannimba kati Faza Magembe wuuyo Abanyarwanda babatutteko Bukalango Abanyarwanda babatutteko Prayer Mountain mukanye kusaba banadini musirise Museveni kasitwa mpaka 5 ku 10 e Bukalango no mpaka 5 ku 10 eseguku twala yo yonna zatano ku 10 emala nze bannange nze bannayisi yagala bingi saagala bingi gwe kasita nfuna eseguku ngomaze anti tubagamba temuwulira emisango mbubesije bamwongeddeko kapiteeni kati aliko munnamaje bali bonna mu Kaguli ne munnamaje kubanga ekirungo
kya Masakaluwa kiganya ovaayo obulungi kati bamwongeddeko munnamagye mbu bannayuganda bate bagambe Besigye ye mutuufu alina abamagye Besigye muteekeko erweru Museveni singa okola ebintu ebyo ng'ombuuzizzaako obadde omuteekako erweru ne Katumba Wamala ffenna ne tuyiika ku sayidi ya Besigye kakaputeni tekamala kwata bajjeno 16 obateeke ku Besigye obateeke mu kaguli nti babadde balyamu ensoolukwe ojja kuba otumaze kakaputeni kamubwe kati Besigye kano mu gavumenti mu UPDF akolaganayo ne kakaputeni kamu nga nze nnyina enkambi zonna yalina kakaputeni kamu ekyo tekimala kwesiga Besigye akyabulamu Museveni bw'obanga ng'ozannya ebintu nkubiraako tuwogere nkubulira ebintu ebyokukola Besigye kano bw'aba alinayo kakaputeni kamu nga koyinza okusiba naye kamu weewaawo mmwe mbabulire Museveni n'amala nkwatako kati wano Museveni nankwatako muyinza okulaba barracks weewaawo muyinza okulaba omuliro mu mabarracks weewaawo Mbuya Makindye military SFC Kachiri Mbarara Makenke eyo Makenke mujjukira bwe nagibalaga yonna paka manju mujjukira akatambi ka Makenke naye bw'abakano Besigye alinayo kakaputeni kamu kokka Besigye you're not fit go and retire nga bwe wayiritayalinga amagye luli ng'okyalina muvubuka retire politics kakaputeni kamu tekamala wummula ffe abalina zibarakisi twogere tunnyonnyola abantu ebintu tubuulire ensi tukole bye tukola kano ina kakaputeni kamu sina kajjeno nga nze nnyina jjeno erweru nnyina jjeno Katumba Wamala nnyina jjeno naye bannaye nnyina jjeno David Muhoozi nnyina Katungi nnyina Zaache nnyina Birungi nnyina Doni Nabaasa inze civilian gwe ina kakaputeni kamumbu tukwesige Besigye gosinza okutuuza gundi struggle eno nga tetambula ekya Masakaluwa kyaganye kati baleese kakaputeni kamu bwe kati mutubuuze nga ku bintu bino tubayambeko kibulamu tugenze mu politics wamma bannayuganda beebuuza naye ate Museveni anoonya ekye Dubai ate nga ne wiiki enejja His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera Dubai abeereyo naye His Excellency Kyagulanyi nga talina kuba muntu yenna mu Uganda yasooka kuba Museveni kyovula bakati asindikayo obubwabwe ekyo kye mwalabye Masaka ku mpuuga mmwe mwakirabye Masaka Mukama yabawadde nga kituuse butuusi ku mpuuga ekyo ekyagala okwefaanaanyiriza ekyo Kyagulanyi Ssentamu yakikola Besigye ne Museveni mu Arua ne kuvaako obusungu bw'okutta Kawuma yatuuka bw'ati ne bava ku laale y'NRM n'eya FDC ne badduka ne bagenda Kyagulanyi gyali Museveni n'asigala n'aba-SFC Besigye n'asigala waawo n'abategesi ba ttenti n'abagamba musirike we bunaazibira omwana oyo mumuleke naye we bunaazibira mugenda kulaba ebiddirako nga Besigye yamala kwata simu Museveni yamukubira n'amubuuza gwe naawe wuwo bagenze nti nsigadde nzeka oba nze nzija eyo nti tojja kubanga bwojja bajja tumanya n'amubuuza naye tukole kinga nze nange newange bonna bagenze n'amugamba nedda kati akawungeezi leka bwe tuba tuva wano tuleka tumusse Besigye n'agamba abantu kulaale n'abagamba mumuleke we bunaazibira era bwe byabwatuka amasasi bwe gaabwatuka abagamba temutya gwe bakuba mumanyi buuza abantu b'omwaluwa bajja kukubuulira ono mpuuga agwa mu mbi ezitali zize kati oba Museveni agenda kuyimba Dubai ayimbe oba agenda kukola kye Dubai
Museveni byonna byayagala Museveni ayagala kuwasa mama wa Segirinya muzalemu abaana muzaala abaana ffe tetubalinako buzibu bannange kati ekyo nekyo kibe naye bane bannayuganda muyime bane pastor sokolindeko lwaki anonye yamanyi bye mulabye Masaka mulaba ka version akatono akakiri ekinene ekyali mu Arua besi babadde bakyeyimbyawo ejinjawo babadde bakyeyimbyawo awo kulumbe lwewa lukulumbe waliwo omusajja omukulu agambye abazise Segirinya mwakoze bubi mwabadde mwina kuziika Mpuuga wakiri omulambo gwa Segirinya ne gusigala ku ngulu nga muzise Mpuuga kuba ate ye musiru ebadda ekyo kyennyini babadde bakyeyogeza abantu ne badduka ne bagenda kiki bale president yaze Mpuuga n'agamba kati gwe wulirabe waliwo ekintu ekiri mu Uganda bagezaako okutuzibikira tuleme okwogera amazima mu ebyo bye tuyitamu ne bye tuyiseemu nti gavumenti yetta abantu gavumenti ye yasse Segirinya Segirinya abadde mulamu ng'ayogera nti abasajja baatutokyalinga abasajja baatukuba abasajja bankola bwe bati Segirinya kyemunenyako kiri eki senga nze nali Segirinya ne bankola bwe batyo mu bifo by'ekyama weewawo nandize ku fulo ya palamenti nenyambulamu empale nandaweya nenjambula nendyoka newenjula erudda n'erudda nenkiteeka ku wansadi nti abasajja bankulukuunya ebitundu by'ekyama musajja wattu bwe yava mukomera twamulabanga kuyambala kanzu akutamyemu akunaamirizaamu bw'ati abiijira bw'ati kofeeyi Segirinya kiki Mr. Update kiki nze bwentyo bannange kubanga kakati nkoma weekawempe tulina okukyusa style kumbe musajja wattu ali ku muliro weewaawo ku fulo ya palamenti kwe nandibitadde Mpuuga atugamba nti abadde alambuulirira nnyo omugenzi tannatubuulira ku ttokya omugenzi ze yayogerako kuba omugenzi yayogera n'alaga n'ebigere mu ntobo ng'abiraga omulamuzi Mpuuga tayogera ku ttokya lwaki Mpuuga asooka ajja atubulire ku ttokya yali ku Segirinya naye agyogereko bakola bwe bati gurupu gye mulaba eri mu kuwolereza Museveni ku kyokutta Segirinya be bali mu ssaga z'okutta bannayuganda nga babikkirira ngenda bajjukizako bujjukiza emirambo egimu egirimu amannya ago Supiika Amongi yatta Oranya Yeverede I need the brood of Jesus twali mu kuziika Oranya weewaawo nandi eyambulidde ku fulo ya palamenti weewaawo mu Mukama waffe Yesu gwe noosaana that we should be serious about the death of our brother. And many people were ignoring us. When I was talking on the floor of Parliament, I told them, you have to be serious about the death of our brother. Because what we have seen happening now, where the wind came from nowhere, the wind came and blew. It came straight to where Jacob, the body of Jacob Olanya has been laid to. The wind came with its own strength and moved
majestically. This is a sign that a great person, a hero, today is a hero. Jacob is a hero. And therefore, oyo tata Oulanya ayogera. Jacob pumio yat. Bamwetolodde omukakanya era nga babadde bagala obikola. Woto yawo yeo babalko pikwanyo yatya. Awora dongo tero akocha atindongoro. Akogere ko ngato miya. Muwulire. I am not mourning in vain. I want to state clearly. Jacob was poisoned. Owulidde. He told me. And he was operated. Doctors attempted to deal with the poison. The poison affected his health so badly. By the time he was flown out for treatment, he was not in a position to recover. He was too weak. I have learned that a certain lady is meddling with Jacob's estate, tampering and hiding documents. You are the one in charge of laws in Uganda. I want you to safeguard Jacob's estate from meddlers. These matters of Uganda require now the truth, the whole truth, and nothing but the truth. But not just about Jacob, but the whole of Uganda. Let us think bigger. Supika n'asamirira mu paramenti omwo. N'asamirira mu paramenti omwo. Nga bamaze ozikolanya. Olwalero n'entaana y'Oulanya erike mundu. Mujjukira lwe nakola episodes ez'okuziikula abafu Museveni babadde atta. N'ayongera amagye Oulanya. N'ayongera amagye ku ntaana y'akasiri eggwanga. Mujjukira episodes ze nakola nga twagala okumwabya tulaga abantu nti bye twogera bituufu. Twali tetugenda gendayo. Naye twagamba tuwadde ennaku tujja kubira abantu b'Oulanya baali bali awo ng'entaana bagyongeddeko. Ne bongera abasirikale ku ntaana emisana n'ekiro. N'olwaleero entaana y'Oulanya ekuumibwa. Era abantu b'Oulanya ne bankwera ne baŋŋamba mwana gwe weebale kituufu kye wayogedde omusajja yatta Oulanya. Uganda tetulina security. Naye bakulaga entaana y'Oulanya erina security emisana n'ekiro. Entaana y'akasiri eggwanga eriko abasirikale emisana n'ekiro n'emmundu ekola ki? Zikola ki emmundu ezo? Kana akazannyo babadde bakakola nga bulijjo okutta abantu ne badayivatinga n'obuyambi ne ssente Sseggirinya yennyini yabizize. Maama waali awo yenna gwe maama wa Sseggirinya gwe ate ogenda olunaku lugenda ku kyo jatubuulira ekituufu ekyaliwo bakuwukateeko osirike. Nebanda, omugenzi Nebanda, omugenzi Nyakirima, omugenzi Katolubwama, omugenzi Naabageesera, abo bonna be nkugambye mulimu erinnya lya Nsereko. Nsereko Muhammad owa Kampala Central ye yatta Naabageesera, omukyalo omweru eyali mu struggle eno yaliwo NRM nadda mu People Power. Naabageesera Nsereko ye yamuwa obutwa. Amawulire nga gakafuluma nti Nyakirima afudde. Nsereko yali abimanyi.
Museveni yatuma Nsereko Dubai ng'omulambo guli Dubai. Nsereko ye yagenda okukyankalanya postmortem report. Museveni yatuma Nsereko yali yeyita opposition yali yeyita simanyi lebo MP nganga simanyi takolagana na Museveni njagala dayo binoonyereze. Nsereko ye yaluna postmortem report gwe bajiwa okugi nesobola okubula kubanga ye Dubai yali riyo. Gendo kinoonyereze bw'osanga si kituufu nve ku internet. Nsereko bw'aba si yayina Mukanya Kayirima nga si ye yamuwasa olw'omusimbi omungi gwe yakozesa ng'alaga mbu nababeereddewo n'amukwana. Nsereko bw'aba si ye bba wa Mukanya Kayirima nve ku internet. Museveni abadde atta abantu ng'akozesa Bansereko. Nabakolera wano episodes za Museveni bwawa bannabyabufuzi aba obutwa nga yalina antidote nga Nsereko ya negotiatinga okufuna antidote nembabulya ku katolubwama. Era mulumbe ne boogera Nsereko n'agamba yamutwale wasali musale. Era n'ayogera nti yamusitula n'amutwala mu State House. Ne kusegirinya bwe gubadde Nsereko ya negotiatinga okole bye baagala bakuwe antidote. Video ezo gyeziri wewawo. Era kati be basituse okugamba nti ffe babi olw'okuba twagaanye ttiimu yaabwe okusanitayizinga. Ffe twaleese Uganda empya, siyole ya Uganda empya. Bw'obba enkoko n'ogirya n'oziika ebyoya by'enkoko oba tonnatuuka waka ng'ebyoya mu ttaka bivuddeyo nga bizze ku ngulu. Okimanyi nti tebaziika byoya bya nkoko? Genda obba enkoko ogirye oziika ebyoya. Bajja kujja okunoonyereza ebyoya bajja bisanga we wabiziise nga biri ku ngulu. Segirinya agaanye Olanya senga yali aliko abantu ng'aba Nuupu. Olanya yali ajja kikola. Olanya ekyagaana bonna baaliwo bonna era taata w'omwana ye yayogera omwana wange mwasse mutte mwamuwa obutwa. Segirinya kyabalumye bulumi nti bali exposed. Kati njagala mbabuuze oba batusalira omusango nti nno abaabadde ewaka awaabadde olumbe nti nno ffe twabadde abakyamu. Kati senga ffe twabadde ku kasaawe ne bumulekwa bubiri obutali bwo bumulekwa busatu. Senga ffe twabadde ku kasaawe nga bo be bali ewaka bannange twandiyogedde ki? Bagashumba bonna bali mu kuwagira Mpuuga kubanga ye gurupu ebadde etta abasajja baani Bagashumba. Gashumba amanyi enfo ya Tamale Mirundi. Juzi Tamale Mirundi yali amunyiga bolozi n'agenda kuntana n'amugamba muganda wange Mirundi wandindese muganda wange Mirundi wagenda wumula mirembe. Omusawo ye yali atumyeyo yakola emikono ne bamugamba genda kuntana we ogambe Mirundi akuleke byonna bye yakola gyali mikolo kwetakkuluzaako Mirundi. Nze nkubuulidde bw'oba wakana kubira mukazi we Shira Gashumba akubuulire oba si kituufu. Bagamba mbu ffe twakoze obubifu ababadde awali omulambo ife omugenzi be yalaamira. Kakati nkiddamu wano bannange senga bukya Katonda n'akireeta famire yange mwebuuzanga ku Nuupu okubabuulira emikolo gyonna egy'okuziika bwe ginaabeera. Muwulidde n'ebintu byange byonna byemba nninayo bye nnina ne famire yange ngirekedde Nuupu. Ebyange tebijja kgenda wa simanyi waani bamuyitaani oyo omusajja oyo gundi bamuyitaani Solicitor General. Ebyange tebijja kgenda eyo wa simanyi yaani General oyo agabe ebyabamulekwa. Ebyange NUP yeribe Afande Katongole ajja bayambako balaga eki nti wire tumusimira wano. Afande Katongole bw'anaabanga waali oba abeewaffe bajja kulaga bulazi nti wire tumuteeka wano kyekyokka ebisigadde byonna bya NUP. Mbyogedde ntegeera. Ne mulekwa ne bamulekwa ne bannamwandu bonna mbalekedde kuba basobola okujja olumala okufa bajjanga 8 mu abo abaana si basegirinya.
byonna mbirekedde NUP kubanga nyina n'omulago bampadde 40 nyina omulago gwe bampadde Mbale kati bannamwandu bonna mbalekedde NUP. Bino si byakusaaga, tewali wa famire yange, tewali ate bw'oba oli NUP kimanye oli NUP paka kufa tujja kuziika oli abazadde ekyo kibawe ekyokuyiga fe omuntu ofe NUP tuyingirayo fenna kufa kwe kutwawukanya. Bannanga ate NUP mukuba ebirayiro nze nabakkiriza okufa kwe kulitwawukanya kozi nze ndi wena wakati nze ebibina NUP NUP mukuba ebirayiro ne mubinywererako nze ekyo kyekyabanjagaza ne bagamba mbufe kuba nze nasoose okupostinga n'okulaga ekifaananyi kya private